Obutambi bwa leero bwakuyiga era eri gwe wenna agenda okulaba obutambi buno njagala ompe comment yo according gwe obutambi bunene obuyizeemu ki era otunnyonnyole lwaki ebiri mu katambi igwe bikusanyusiza oba bikunyiizizza nga weeyambisa comment section. Jjukira nti yenze Sheila Adeta embeera y'okubatuusako updates z'ebyo byonna ebigenda mu maaso bye tuba tufunye oba bye tulaba enti nno birina okuteekebwa wano nga tuba bigenda kubayamba oba bigenda kubawabula. Jangu obeere nga otwegattako ng'okozesa ekigambo subscribe eva kibeera waawo. Kwata ku notification bell oleme kusubwa video yonna kubanga wonooba okutte ku notification bell. Buli video gye tuteeka nawe egenda kutuukako kubanga obeera member omu owa komiti yaffe eno gye twateekawo era gye tuli mu kuzimba. Jangu obeere nga otwegattako. Ngenda baterawo obutambi buno saagala mmale budde mubeere nga mubuwuliriza mubuyitemu. Abasinga obutambi bunene mwamulabye, abalala mugenda kuyita obw'ekiseegu, abalala mugenda okubulaba ng'obw'ekisiru, abalala temugenda kitwala nga kikulu naye mugenda kuyigamu. Katugende ku butambi. Hati break omusajja gwa mulina bwe hati break ankukakasa omusajja gwa mulina gwa zine embolo tula ku mbolo zine embolo bano ba commenting balayikinge bashayalinge gwe buli bwova ino okuvayo ng'oli musanyufu kubanga embolo gwagirina bana nze simanyi bw'oyizakera ku machano nkakasa nti omusajja tanjagala ng'embolo nze nsula nayo wuwi ize olina kunkakasanga yawasizza nze nangoba naye embolo gwagirina ngo danolekana ne gino emigunju gye bufumbo bwalema bwaffe hati buleka ekintu gwakirimu gwavuga ffe tuli ba kondakita nze kondakita bayirawe ku motoka kati gyovuga emabega bano balwasama abo bebe tulina okujjamu atuuka ku stage ng'avaamu atuuka ku stage yaviiramu ng'akola ki ng'avaamu you own the money gwa mulina mbolo gwa amanege gwa manyo bagala abaana bano balekerawo okumanyira ekisusse. Give them mileage, don't give them mileage. Lekerawo okuddamu buli kye bakwogeddeko buleke bufiire mu firimu. Kibi nnyo okuba ng'olekaana n'obuwala nga tebalina basajja kibi ng'oteekawo embeera nze nabategedde mmwe ne byerabira nti byagenda kukola akakadde okayita kasente katono na mikwano mbulire emikwano gya Babi Kyagulanyi gisome mbulire emikwano gya Lake Mbabazi nga bakazi nga bajjeewuwe nja kubayigiriza baani bamodo nze nabagamba nja kwawulya bamotiveta bange bafaanana bakazi bameka bolaba bakyali ewa Babi mwabangamba okukyaza abantu ewange bakazi bameka bolaba bakyaza bana nogamba si yeye nosaba WhatsApp nogenda kwa WhatsApp nga yeye nofukamirako wansi nowuliriza naye ne mugamba nze bano abaana banzijjako waya tebajja kubeera no nga bamanyira nze siri gwe mami bano abaana bakuvuma n'owulira ng'obulamu bugenda oli agenda kutandika kuŋŋamba nti ngende nzikula abazadde bange bali abamanyi sijja kusirikanga mwemukola ne papa sibisobola bano abaana bw'otabawemmukira bakisusa bali mu kugamba nti balwanyisa ebisiyaga. Why is it that buli muntu abeera mu relationship balwana eveewo kubanga abantu kati beekyale kutandika kubiyingira olw'ensonga batulwanyisizza aptop nze mukazi omu ku app eno eyagamba sirirwanira musajja kubanga I believe in myself, I'm a good woman, beautiful woman era emabega eyo nga sinatandika kuwemula nagamba nga sirirwanira musajja onfuna bulungi naye gye nkomye okugamba nti sobola kulwana lwa relationship aptop ze videos olaba zitrending anti ndi malaya mbotasobola kubeera na musajja wadde nogazze okakkane Abed Samantha ye socialite gwe tolina kubeera socialite oyina kutuula ne bakujjulira emmere nawulidde sanyu nga aptop awolereza heartbreaker nze nawolereza omusajja wadde okuvaayo ye kennyini agambe nti muve ku mukyala wange teyayogera kigambo kyonna wano mission y'abaana abaana yakwonoona bufumbo era natunuulidde obusajja aptop bw'olina nze wammazeeko buli kimu. Nabadde n'omwami wange nga tulaba video ya aptop live yaŋŋambye ekigambo kimu tolaba nti saagala kutuula mu kamera naye sisobola kubutavaayo olunaku lwe mpulira nga bakutyoboola ekyo nedda at least aba alina step gy'akuwadde yaŋŋamba tolaba nti toyagala ntule mu kamera olunaku lwe bali kutyoboola nga basinziira ku nze ne kiyitirira nja kuvaayo. I can't just sit and see
era up top ndowooza oli ku ntikko bawanga akwagala yakwagadde olunaku lwe nagamba mazima tunuli omusajja bwalwanirira omukyala we omuntu atasobola kuvaayo kwogera aba yakukoowa kyova olaba nga nezuula nze tuyinza kuwulira nga batyobola mukazi at least oyogerayo ekigambo ekimu n'ogamba abantu bange kaduuka nno ye mukyala gwenjagala newe munaakola mutya naye eno bwe nnwana nga n'obujulizi mbulina ne nnwana nenga musajja wange tasobola era ajja bazinira bwerere era ajja kukola ki wadde omusajja okutula ku peegi yakolera akavidiyo ka hafu bwe kati agambe nti kaduuka ye mukyala gwenjagala kaabula and you say you're fighting for love ebintu ebimu olina okukkiriza reality n'omanya nti tolina kifo mu bulamu bwa muntu mumuyisa omugumba mumuyisa atafaananika ne aptop yayimirira bannange omwami wange akwagala I wish he can talk n'akugamba nti akwagala nnyo yakutunuulidde n'akwewunya n'agamba kino nno kikolebwa musajja bino oba toli musajja amala ng'oli kumuno obwana bwa wano mb'okyanoonya buwalawala tosobola kuvaayo n'oyogera ng'oyo omwami gwakoze naye oyo yasalawo kakyo kye bayita okusalawo ekyo kye bayita okusalawo bawamweruka yawakanya vidiyo naye nga vidiyo agiraba mweruka omusajja yawaka n'agamba eyo vidiyo yadda naye nga vidiyo yali of recent kye bayita omuntu akwagala mu buli mbeera kubanga yamanya nti ekiri mu kwonoona obufumbo kyava ku Facebook bambi ate abakazi abamu munyuma musirise so singa oba temuyitaba mu bintu byakubanga bamuyomba eno side ne side fa abasajja tetuswala nze kati nze siswala nsobola okuyomba side neggwanga lyonna nindika wali nga siswadde oba ninjogera ekintu kyonna kyenjagala naye kakati mwe abakyanoonya obufumbo teweetabanga mu violence ng'onoonya bufumbo nze nkubuulira tujja kusabula oveewo obubina bwo bukute ne makansi mukwano abedi agemagala kusaba sooka ogende ku logico wali point ndati nze banyonywane mutegeera mulotegeera genda ku logico bagambe lwaki mwaje video ne mutya ku TikTok kati oluvannyuma gy'ombuuza Big Voice account kikwaje agunika video yako osooka otandike Big Voice logi gwali siza ali akola mu logi tondwisa nze ali akola mu logi waliwo edoga Big Voice ali akola mu logi aje video mu kamera ezaali zikwata nagiposta ku TikTok account nagikweseka ebipande mwagirabi era ngenda kaza mu lofit mu lo temloza nti mwizo gama Big Voice atire ka video nakajjayo ngenda kaza ntekemu ekisajja ekiseka kyekikansizaayo muntu yani yakoze temunko ya bakyala munnesonyiwe abedi we umuzeeko mungenonya Big Voice ndi mu Uganda tosa za ticket togenda gulasimanyiz visa za miezi 3 ndi wano ntudde ninze batabani bo bankwate ankoera kwanza agabo gende wayambula empale yo nonyo katogenda kunonyo twaye ku police bagamenti bagenda kunsibiraki ku police bagenda kugera musango ki nti mune una ta video za Facebook batukutemu ziroji nazipostinga ku TikTok jamu TikTok batusa kumira video za postinga gijemu teweko yatosako data o ochagede temweta wanya mitwe bali nane jenda gabana bansa message Big Voice sokoje bane nga munjagadde nnyo bwe bansi bamana ndija ku chips and chicken temundete amandazi kwanga bedi mpuli ali kugunde ali kunonya difference erudda wa ngene nkuyambe konze go munonya mwesiri wazanyi nize temuntu yanirako mukwano temunkoya mbobufumbo bufa yali aleka mkazo nga gena mloje teraba bane mutama temunkoya abedi tonkoya na bufumbo bo size yakutumayo ochagede wewe umuzeeko oli ku live eno oli muli Big Voice monanya Big Voice kusomenya mbange WhatsApp jet chatting gamba timumpa ku sente oga Big Voice banayi lekera uta video zaba kuwadde obazo obosanze mu TikTok account ziri mu nabantu bazimanyi genzie video bombo yuti temunkoya yenali kuli Big Voice nkunonya indi mu Uganda naye moli ategede atoja kunkwata nokukwata ngontawanya kwa otambuza Buseegu obwenzi oyino omukazi ayino omwana
Speaker sinika amanyo. Olina omukazi alina omwana, oli mu gwendeguza. Mwana enzo nokuba musiga n'obusobi. Temunta wanya mundekezo bulungi bunima, munne mukunkoza figange yonna eggweweeko gge. Ate tutakasaza ntutte mugaza ntuddemu e Uganda mugenda kufa. Nono lipusiki atasagasagana. Muwulira mufa bane munewumuzeeko abedi nze big voice mubwati otegedde gwe kyoba omanya tewali abasindika request kono live mujja kunsonyiwa temumpa magezi naffe ovumba obutwa bulimu ne tusanga abasajja nga benda ne tutuula samasa tuula lwa baana tatuula lwa musajja mwena mukubaganya empiki wadisimu yagijjawa omuntu wamala okubba essimu bagenda ne bagigulawo yonna ne bwe basimu yu gwe toloza nno bw'olina password mu simu essimu oba ogiterese kuleka nga oli munnakyalo baba akasimu ke bakatwala essimu taasa akakase wamala okubba essimu yo yonna bagigulawo buli kimu ekikyo ne bakiraba essimu eno erimu private matters z'omukyalo oyo nnyingi erimu videos ennyingi erimu ebintu bye bingi bagibirako ssente omukyala bamuyisa bubi. So we have to know that I've never been serious, but I'm going to show my seriousness. Njogera ati Katonda okubera serious we kuna nemanze nja kuva mu nsi basagala muntu answaza afadhali nzo kuva mu nsi nengenda kubera serious in this matter afadhali nzo kuva mu nsi naye we naba bwe afadhali nja kufa. That is how I'm annoyed. Nenga nkwegayidde tofulumante tonalaba Samantha ekyo kyonki kusabye busabi ngenda kugenda because ngezeza kumukubira gwe kinnabude ekirowoleza buli kaseera mu nsonga z'okwegadanga n'obusolo wavuddeyo n'ogamba mbu buleka ndi muli wa bisiyaga era ndi bw'abakazi n'abasajja njagala ombuulire gwe abaana boola booleetanga mu njuyo aba buli kaseera booleetera mu kiti kyakuba nti bakozi ki ekibakugobyanga buli kaseera babeera tebakuwoomedde gwe atali muli wa bisiyaga era toyina mwana waka toyina mulimu gw'okola otudde waka nga buleka ate otudde waka nga toli mufumbo nze ndi mufumbo kiki ekikuleetesanga abakozi okujjako ng'obeereyo ng'obasiyaga weevumbulira bakazi banno bw'ojjawo ono bw'oyingizaawo ono bw'oleeta ono bw'oyingizaawo ono okumanya oli musiyazi omusiro osiyaga n'abakadde kaakani munnaaye njagala ombuulire gwannyonnyola ennyo buleka nga bw'ali omuli w'ebisiyaga omanyi mwesiriwaza nnyo kaakani mukwano njagala ondaga enjawulo eri ku ggwe n'enjawulo eri ku nze ekitwawuza okuba nti gwe toli musiyazi nze ndi musiyazi nga n'essaawa eno omuntu gw'olina mu nnyumba mukazi munno tokola otudde waka nze ndi mukazi mufumo ndina musajja mu nnyumba kunze naawe ani muli wa bisiyaga tumbaavu kimaayuuka nnyini ki ekyatuuse ku kampeyini gye wabaddeko ey'okuba nga otabukidde abali b'ebisiyaga walidde nga wasirise kati ate watandise kugulawo olutalo lumenya maka g'abantu abantu balwanisa bisiyaga ate gwe olwanisa maka g'abantu bantu bagende mu bisiyaga basuubiza ebigambo bino era nga mbasaba temuzikiza olutalo buli muntu lwaba yatandise ku muntu tulina okuyita mu kisiibo nga tetwebowa temugenda tuliisa wakati mu lunaku olw'okuba kansuubire nti buli muntu yenna obutambi obwo obulabe bulungi era nga ngenda kusuubira comments nyingi nnyo okuva eri mmwe abalabye obutambi buno kyova olaba tubagamba nti nno bw'oba omaze okulaba akatambi kawe like okomentinge lwansonga bw'oba okomentinze tumanya kikyolowooza nze nga Sheila Adeta video bweziti nzirabye nnyo naye ate nga ku nze nga nze omuntu kinnuma nnyo era ne kimmenya omutima okulaba nti abaana abawala be babeera mu bintu webiti ebyekisiru ebintu by'ekigwagwa ensonga yandibadde n'amakulu naye abagituddemu tebabeera n'amakulu era tebalina makulu tosobola kukwata nsonga zo za mu kisenge n'obeera ng'oziteeka ku social media gwengwa gw'omuntu ate ne mutandika okuba nga muzikubaganyako ebirowoozo eby'ekisiru nsimba ngamba nnyo abaana ab'obuwala ife abaana ab'obuwala tuyina okubeera private nga tutandikira ku ngoye ze twambala abaana be tuzadde abaami be tufumbira ewaka olw'ensonga gy'okoma okwanika ebintu ebyo suubira abantu okubeera nga bakuteekako amaaso 24 hours buli kintu kyonna omwana wo kyanaakola ne weneeba mistake sigamba nti nno olw'okuba mwana wo talina kola mistake nedda
naye abantu bajja mujajinga according kugwe amuzaala lwansonga igwe weteeka mu media abantu bakumanyi okuta omwana w'omutadde mu media buli kyonna kyagenda okukola bagenda bikompeyalinga mu ababiri omwana n'omuzadde omwami w'omukuta omutadde ku social media buli nsobi yonna Vvawo gyakola n'ogireeta ku social media trust me mugenda kubanga muswala abasajja baneeno balinga baana bato era tosuubirayo nti ogenda kera ku makya ofumbirwa omusajja nga malayika tayina kusobya nedda naye omwami wo waba akusobeza olina kukola otya kwe kutuula n'omwami wo ne mwogera ku nsonga eyo ebe banyiiziza kwe kutuula n'omwami wo n'oyogera ku ebyo ebikyamu byakola abiveeko muleme kuswazibwa naye muli ku intaneti kwemwewumulira mwevumira ebigambo ebinene muli baana ba buwala nze ebiseera ebisinga ngamba abantu ife tutunuulira nnyo gye muva famirizi zammwe tuzitunuulira nnyo omuntu teyetaaga kumanya maama wo maaso ku maaso bataatawo wabula gwe byokola bisobola omuwa picture ku baana abakuzaala biki ebiri mu famire yammwe nze mulimu ebintu byenti okukola oba ebintu byenti okwogera nti bwe mbyogera nkimanyi bigenda kukosa abantu nga bazadde bange mikwano gy'abazadde bange teekako n'abo bempita mikwano gyange ekyobulaba tubagamba abakyala media eno temulina gikozesa nga mweweebuula kubanga ebintu by'oli mu kukola olwaleero bijja kukomawo the next day ate we binaaba bikomyewo bigenda kukosa abantu bangi nnyo nga mwe muli n'abaana bo so mugezeeko okwekomako igwe olowooza ki ku butambi buno njagala manye eki kyolowooza nga weeyambisa comment sections embaagala nnyo